Abazadde mwafuna omuze ogw'okubeera ku bunkenke ng'abaana bali ewaka mukirekere awo. Tubasaba mukozesa omukisa guno kubanga gugenda gutukendeerako buli lunaku. Omukisa gw'abaana b'okubeera ewaka kya bbeeyi nnyo ku mulembe guno kubanga abaana baffe olwaleero okusoma kwe balimu simanyi bakigenderere. Abaana baffe bamala ebbanga ggwanvu nga bali mu kusoma. Abaana bamala emyezi 3 nga bali mu kusoma ne babatuwamu ewiiki 2 oba 3. Abawanvuyizza ennyo batuwamu ennaku nga 24. So abaana bwe badde waka tubeegayiridde mubalage nti musanyuse nnyo okubalaba. Abaana mubalage nti mubadde mubamiisinga. Abaana mubeeteekereteekere mubeere nga muyina bye mubategekedde ng'abazadde baabwe. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti buli mulunzi agenda kubuuzibwa ku ekyo kyalunda. Nfuna okutya buli lunaku nze kamwa koogera olw'abaana Allah bampadde nga nina okubanga mbatambuza, nina okubanga mbalaga ekyokulabirako ekisinga obulungi, nina okubanga ndaba nga bayiga nga basoma ebyo bigenda okubawangaza obulungi mu nsi muno ate era babeere ekyokwesiimisa ku yaumul kiyama. So abazadde buli muntu alina omwana ng'ali mu buvunaanyizibwa bwo bw'akoma weewaka tukusaba obwambagatire akadde kano okasanyukire era okakozese okubanga ozzaayo omwana wo ku ssomero ng'omuyambye nnyo okubanga omwozezzaamu ebyo byabeera ng'akuŋŋaanyizza. Abaana bakuŋŋaanya ebintu bingi nga bali mu masomero, bayiga ebintu bingi nga bali mu masomero, bakwana emikwano mingi emirungi n'ebibi mu masomero, batulugunyizibwa. Abaana batuuka ku mbeera ez'okusoomooza nga nnyingi, ezimu ze babeera nga bamalako emyezi 3 nga tebagyogeddeeko. So tukukubiriza nze naawe buli alina omwana ng'ali mu nkwawa zo bali mu kiwawaatiro kyo, omwana yanguwa okumuwambagatira, omwana okumulaga amangu kuba ennaku zidduka era zinaatera okuggwako.